ng'akkaatiriza ebiragiro bya Ssaabasajja bye yayogera Ssabbiiti ewedde omwali okuvumirira ekisaddaaka baana n'okukomya abaana okutwalibwa ebweru. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avumiridde abo bonna abasanjaga abaana, kyagambye nti tekirambikibwangako mu nkola yonna. Mu Buganda wabalukawo omuze ogw'okusaddaaka abaana tina abantu bagaggawale. Abaganda tebasaddaaka bantu okuddako abawalimba abo nga tebamanyi nno, nammwe abalimbibwa nga temumanyi nno, kabaka temawulidde ng'atudde. Katikkiro ayongedde n'atangaaza nga abantu bonna abagaggawadde bwe bataasooka kusaddaaka bantu, era wano Katikkiro n'alagira olukiiko lwa Buganda okubunyisa enjiri evumirira ekikola kino. Bagambye nti onotta omwana oyo ogwaggawale abaffe Bill Gates yamala kutta baana, ne Warren Buffett yatta baana, ne Madivani yatta baana, bonna batta baana, bonna abagagga batta baana. Abagagga bagaggawala basinga kukola weewaawo waliyo n'ababibbi. Mu kwogera ku ky'okutwala abaana okukola ebweru, Katikkiro awanjagidde abavubuka okuba abagumiikiriza nga banoonya obugagga era n'abalabula ng'ebweru gye beegomba okugenda we wajjudde ennaku etagambika. Lwaki oba abantu balowooza nti ebweru eyo waliyo ebintu byangu nnyo, obulamu nti bwangu, oba bino balaba mu firimu, omanyi bwe tulaba mu firimu buli muzungu tulaba mugagga, ebuzungu abazungu baakubaze. Katikkiro era asaasidde ab'enju y'omukungu wa Ssaabasajja Ssebuggwawo ng'ono ye jjajja wa Maama Nnaabagereka eyafudde olunaku lw'eggulo n'ategeeza ng'Obuganda we buviiriddwako emmundu emmenye. Mutabani w'omukulu Dani Ssebuggwawo yaliko omuwandiisi wa Kabaka ow'ekyama 1996. Ate omukulu oyo Dani Ssebuggwawo ye mwami w'ekitiibwa Joyce Naposa Ssebuggwawo mu kiseera kino emmeeya w'e Lubaga. Mu lukiiko luno mubaddemu n'okusiima emirimu gya Ssekabaka Daudi Chwa olw'akaweefube gwe yakola okuleeta obusikawutu mu Uganda. Wano banjulidde olukiiko omumuli gw'obusikawutu mu Uganda. Andrew Kagwa, WBS TV, Bulange Mmengo.